sigiride na kujirya kuba nagituuseeko ng'enkoko eringa ya wiiki 4 tebaliridde ddala batuwadde kuponi naye tetufunye emmere tugenza otuukayo ng'eweddeyo ffe tweyoleza essowaani kubanga tufune emmere okutuukayo ng'oyozeza essowaani naye nga n'emmere teri twagala sente twasibyewo bizinesi zaffe ne tuziggalawo tuli waffe emmere nga n'enkoko gye batuwadde ebadde envundu mulekerawo okumanyira omuyimbi tukwata odiyo wakakadde vidiyo miliyoni 5 ku 10 nojja notusiibya wano tugaddewo bizinesi zaffe n'otuwa mmere basoze tulimbiralimbira mu luzungu emmere baleme okuleeta netwoza n'amasowaani abayimbi batozeseza amasowaani teri muyimbi atazeza sowaani wanene okulya emmere sowaani nga ziweddewo batuuse okunona ssente ne twepakira tututta obudde yadde n'ekikumi n'amazzi gabalemye okutuwa ne batuwa emmere batozesa n'amasowaani kambuuze omuyimbi wa uganda ali waffe emmere muziki wa uganda watuuse ali waffe emmere muleme tumanyira tuli waffe emmere twasibyewo bizinesi zaffe twakedde wano saawa 2 mwagambye olukiiko lugwa saawa 8 mutusibye mu luzungu mwogera oluzungu abasajja tebamala luzungu nga ne sente teziriwo anti bampadde obummere butono mukubanga abantu tuli bangi ate neewunza bagambye baba wa biliyoni 4 ne bagikozesa mu UPRS kati kirowooza badde ina okutuwa n'emmere ne kati nenjala ennuma sibidde emmere kubanga tubadde abantu bangi ne transport yennyini ngenda tambuza bigere okuddayo ewaka nze bampita jjajjagalabo w'amagirita youth affair representative uma omulonde nze sente zemmanja mpitirivu mu UPRS kuba ni memba okumala emyaka 5 sifunanga wadde n'ennusu 10 ne leero wensuubidde okufuna ku sente batubuzaabuziza batulimbalimba na bumere akawumbi kekaabwe ebibiri bye byaffe abangi bo bali kakiga abantu nga 7 akawumbi kaabo abantu 7 fe abangi batuwadde miliyoni 2 nazo baganye okuzituwa babbi tukooye kankubuulirayo kino ekintu kimu bagenda eggulu ne babawa akawumbi kamu ne bakakozesa okusolooza miliyoni 2 kola bakijja n'ebibiri ebyo byonna nabyo batudongowaza baganye obituwa ndi ate nyinza obuteekalakaasa ng'omanye ebbanga lyenyimbidde nze naalibadde nkoblinga kati oyo ani ali mu UPRS essaawa eno amazeemu emyaka baana bato baali badde babibuuza naffe ebbanga lyetukoledde essaawa eno abayimbi abato balabye babanja n'abaafa babasudde ne bakafeero bakyabanja UPRS basooka ne babawa akawumbi ewasale kalemba nnyonnyole bulungi nga nze omwogezi nekulumbe bagaba allowance nebakoneza transport baba wakawumbi wa genosale tebalaze embalirira yawe wabalaze bakakungana paloti ndowooza olaba wadduka be bamu abaali alina neza emyoka jatukwate paloti ensonga ziri bweziti ensonga ebaddewo olunaku lwaleero abakulu ba UPRS bazze nga tebalina kashi kubanga ne mu mateeka kigambibwa nti balina okusooka ne bajja ne muteesa ne mugamba sente zigabibwe oba nedda bwe mumala okukkiriza nti zigabibwe awo nga balyoka bagamba katuddeyo tukole enteekateeka naye abaana bazze nga tebalina bulungi ka transport nga basuubira okufunayo ka transport fund ate ne batakafuna UPRS yayise emirundi egisinga society bwe beeyisa abantu babadde basuubira nti bayinza okuteesa ne bagaba sente muzikozese ebirala naye ate bano bamembers ne bagamba twetaaga sente zaffe ng'ate bamembers bazeetaaga saawa ezo batewafudde obuzibu n'obuzibu obulala we buli bumukamba buwulire nze bampita bebirasho okuva mu Good Pitch Entertainment naye obuzibu we buli meeting twakayimiriza meeting 2 eziri geno wano wennyini we tuli abayimbi bonna ne bajja naye omuntu fenna ono businessman n'abalala bonna ne ba business women n'omutira olunaku kuva ku makya paka ebuziba nga takoze income yenna ate n'omulaga ku screen biki mbu oli mugaggo oyina obuwumbi 10 oyina obuwumbi buki ate n'enfuluma ng'ate nze sirina oluzungu lwonna byoma muli katumba kyekibadde kimuyombye otuuziza bannayuganda bofunamu ssente abayimbi bayimba mu Luganda kyokka oli mukwogera luzungu kyokka mukumaliriza n'ogera Oluganda tujja labagana wiiki ejja naye nga kyonna mu kyonna basazeewo nga mu nnaku 2 bagenda bawa transport refund
ekirungi abayimbi babadde bakkakkamuwadde bakyali banyiivu then mu weeks 2 babawe royalties zaabwe basoose kwekalakaasa walaayi ku nsonga y'akasente badde tebalina bibadde biramu okubeeramu era singa tetusoose kwekalakaasa wano twandibadde tetugenda kufunako wadde naye singa bulijjo tukola bwe tuti twandibadde nga abayimbi tuli b'amaanyi. Abali eyo abatulaba mwenna tubadde wano mu lutalo lwa UPRS kusolooza nnyimba z'abayimbi ebbanga ddene lyesolozeza abayimbi nga tebafuna ssente. UPRS neeyita abantu nebagamba mujje tubawe ssente zammwe. Akati ku ssaawa eno abayimbi bali wano beekyanga nga kyebeekyangira kituufu. UPRS teyeetegese ng'ejja okunnyonnyola abantu wabuleze mu kutubuzaabuza simanyi odita yafa simanyi biki lwaki tebaasooka kutuula ne banoonya odita abala ebitabo ne bajja batubuulira omuwendo omutuufu akukabadde kabadi ak'okwagala obutawa bayimbi ki ssente zaabwe naye omulungi simanyi omubyakira ebbanga ate waasula nno yali bakalekale mwe bagaaye essaawa eno abali mu gundi omwo mulimu aboogerayogera enzungu nze mbabuuziza ekintu kimu nti nnyimba z'oluzungu mmeka ezitunze wano mu Uganda nnyimba za Luganda bajja batubuzaabuza abamu tebategeera luzungu abalala tulutegeera abalala tetulutegeera baagala okutubbiramu naye tubawadde ennaku batugambye wiiki 2 naye ne ziggwako nga ssente zaffe tezinnajja ku ssimu lwe mugenda okutegeera abayimbi nti bagezi tebaatuyite bateekayo ebirango bo bennyini nga tebeeteeseteese essaawa eno bagamba bamanyi bammemba ba UPRS lwaki sizi lisiti gye bazze nabo nga bagamba nti ssente zammwe ziizino owuliriza nga wuma bwe yakola wuma emanyi baaki emanyi abantu baayo nti bano bammemba ba wuma okiwuliriza ne UPRS eteekwa okuba nga emanyi bammemba baayo si kujja buzino gamba nti ndi mmemba bwe nti nga toli mmemba baalize ne lisiti tutya okuva ku makya nga n'emmere obumere yekka gye batuwadde emmere esinga okuba nti tetegeerekeka naye baagisasudde naye abayimbi tebawadde wadde transport. Lady Alice Kisitu muyimbi wa kadongo kamu sinza okunnuma kutuliisa bubi tusiibyewo twazze essaawa 3 ze watugambye ate ne batatuwa ki ne batatuwa byakulya ate ne ssente ne batatuwadde transport so nga ate bazitubaliridde ne babalirira nga gye ziribo baali akawumbi. Govuddewa Bishop Kiganda yangamba owabiza abayimbi ba gospel obatute mu UPRS ne tulwanira UPRS ne tulwanyisa Bishop David Kiganda abasumba ne batukyawa kakati essaawa zino ndi mu kuswala batuwe ssente zaffe batuwadde wiiki 2 naku 2 tuwa transport waffe naku wiiki 2 tufune ssente zaffe bannange bwe batazikimbi bafune ssente nze newandisa mu UPRS edda nga nkyayimba ate nazeeyo mu studio nenkola n'ennyimba empya era zifuluma wiiki ejja naye ekintu kiri nti omuyimbi aganyulwemu mu talenti ye emyaka 10 temuwa muyimbi ssente n'olwaleero muganyi n'omuwa transport twagala ssente zaffe nze sigenda kugenda mu maaso ga Bishop David Kiganda mutunulire bwe nti aŋŋambe nakugamba bali bayaaye bali babbi twagala UPRS ekola amazima olwaleero Bishop Kiganda naye alabe nti abayimbi bafuna ssente zaabwe n'omuyimbi ate ewandiisa ajje akole ki yewandise mu UPRS gambye banka nzigale okitegeera bazze tebeetegese naye batusindikidde messages ku simu zaffe oba okitegeera kati ffe twabagambye ekintu kimu bawe bammemba bonna ssente kyenkani oba ka miliyoni oba omuyimbi asituka bamuwe kyenkani oba afuna 5,000 gyegyo nze newandisa mu UPRS nga bafula akyaliyo emyaka 7 egiyiseeko enkoko yayiseeko enkoko ebadde ewunya ennyimba za bbanga kaze enjiridde embayangenaziina naye sina kye nali nfunye myaka 7 kyokka mu kaseera babeera bagamba batuyamba enjimba n'okuzeetambula ffe tuzeetambula kati tufuniramu enkoko ebadde expired ekisinza okunnuma tebamaliriza lukiiko lwe batuyitidde okusooka batugamba okusooka batugamba olukiiko buli omu agenda vawo ne ssente abandeesa akasawo kano nga manyi genda teekamu ssente amaliriza ng'agamba ssente agenda zituwa ku Mande oba ku Lwomukaaga kati ku Mande sawa nga 6 tugenda batuli ku ofiisi za UPRS abasajja balimba nnyo era zenkabira wasula uliriza UPRS bana basajja babbi UPRS otekwatagana uliriza lwaki kwatagana ne wuma
nebanga ekola ekintu ekyo ekisanye abayimbi ne bakifunamu mumemanyi buli muyimbi wano mu Uganda ne UPRS ewandiikako bamu abamu tebawandiika mbadde esuubira nusuka kaaga mwana nze Tamejifoso kitegeera nze mbadde nsaba ku kiteeso kye tuyina abasajja abatali bayimbi bave mu sisitimu tulonde abayimbi bayingire akakiiko kubanga abaana abamu basomako kitegeera ne sente kuba tusuubira okufuna ku sente leero ne mwana abaana batuvuluzira kitegeera nsigadde ndi Kyakulumbe Moses awo Mukono kitegeera nze Batabukidde ndi muyimbi ate ndi producer ekintu kyayawo gamba UPRS ekintu kyesosa obutategeera ti UPRS yeki UPRS abakola UPRS yefu abayimbi abali mu art fe abakola UPRS kati UPRS gavumenti oba yagiwa akawumbi okuddukanya batugambye bakozesa akawumbi kalamba okukuŋŋaanya miliyoni 247 okozesa otya akawumbi akalamba ate okukuŋŋaanya miliyoni 247 eyo tusobozesemu amagezi amazaale ffe ng'abayimbi nti okumanya bano abasajja babbi kati tubasabye tetubagamba at least kusente ku bantu UPRS abakarejisitalinga ezo miliyoni 247 oba zikubisizaamu abantu buli omu afuna emitwalo 15 fayire libombo era asaba polisi yonna wente nkwata kuba mbadde nva mu meeting nze nayimba omusika amatyansa enyimba nyinze nze enyimba ne bantu wadde transport n'atuzaayo waka kubera tebalina sente bagenda tuwa baalira akawumbi kalamba ne bagamba nti akawumbi kalamba kasololeza miliyoni 24 akawumbi kalamba kekakoze mwezo nedda titwa kituufu katwale omukisa guno okwogerako ne midiya eno amanya gagezeza kikomando ow'ekyaggwe mkoze ne UPRS oba na sayininga nayo mu 2017 sofani myaka nga 8 kudda waggulu sifunangayo yadde 10 naye abakulu bo bali mu motoka ez'ebbeeyi n'embuto bazigejja bali mu kweyagala yadde transport allowance nzija wano abalemye okumpa yadde sitting allowance nze nemmere yannemye okulya okiwulira ebyadda UPRS ebbanga ne mutubye limala mutuddizeeko mpolampola UPRS ebeerewo naye tereza enkola zayo ez'emirimu naye n'akakiiko kakyuke asobola okukyuka UPRS tofundako n'oyo omuntu akuwaako akatono n'akuwako kabaasa naye bano omuntu atwala ogambye bakuwadde akawumbi mu UPRS kati ate akawumbi kasobola okukola miliyoni n'okala taddemu akawumbi n'ekola miliyoni simanyi 24 chairman wa UPRS ebintu lekulira lwa nsonga n'okulembera abasinga tetwasoma twayiga kimu kuyimba okitegeera gwe yasoma ennyo ayogera oluzungu ng'ozze buffe b'okolera tukusaba accountability wakozesa akawumbi kamu n'ofuna obukadde waliwo oluyimba lwetuyimba mu luzungu gasira ayogera enzungu tuwuleyo hiti y'oluzungu wano ngenda tambuza bigere abaana bange nga nabo babadde bamanyi nti bagenda tuwa sente n'omukyala ku TV agamba ku TV n'agamba tujje batuwe sente kali naffe tuzaale sente ziro katugenda tambuza bigere n'abawaka balinze sente eno lisiti abayimbi ffe we tuvuddeyo mu miitingi zaabwe ez'obufere ez'okutulimba eno lisiti gye tukoze amannya mangi nnyo n'empapula zajjudde n'endala tukoze lisiti eno lwaki twagala twekuŋŋaanye ku lunaku olw'emmande tubakeere ku ofisi kuba batugambye nti batuwa transport mu nnaku 2 batutambuze ebigere tuddeeka batufeze byonna byebatufeze naye mu nnaku 2 singa mesagi tetuziraba ku masimu lisiti tujje tute buli omu ategedde munne anti bagamba tetuli bumu kati luno bajja kukkiriza tugenda kukeera ku ofiisi yaabwe tubagobe ffe bakama baabwe ffe balamuzi ffe tubateekayo bagamba nga wasula mubbi wasula abbi abayimbi ne babyogera bo ne bajjanga bamalayika ne batulaga bagenda kukola buli kimu ne kale wasula wadde yali mubbi naye wafunangayo n'ofunayo abiri n'ofunayo akabaasa okitegeera naye bano bukyanga bagira ofisi tufuna wadde n'ekikumi tututeeka mu meeting buli ssaawa kutubuzaabuza kati olwaleero eno lisiti tugimaliriza tulumba tugenda bajja ku nayimba sikaali nayimba mekete nyimba nyingi zitambula ku malediyo ag'enjawulo okitegeera ndi memba wa UPRS ndi memba